twesezza amakya g'olwaleero nze naawe ne tuba balamu. Tumwebaza olw'obugabirizibwe sabbiiti yonna okutuusa kaakano. Tumwebaza olw'obukuumi bwe, byonna byatuyisaamu nga tumanyi. Tumwebalizaako abo abafunye ebirungi, ate ne twongera okumusaba ku lwammwe abayita mu bulamu obuzibu. Ebizibu bisanga balamu. Tulina kukkiriza nti newankubadde nga tugwa, tulina okuddamu ne tusituka, newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe. Siritya kabi konna kubanga oluga lwe n'omuggo gwe binkuuma era ne binnambika. Ebiseera ebisinga tosobola kugenda ku ddala liddako okutuusa ng'ositudde ekigere kye ekisooka mu kukkiriza n'okkiriza okulinnya ku ddaala eryo. Tewaliiwo lunaku lutuufu, tewaliiwo biseera bituufu. Ebiseera byonna bibeera bituufu, ennaku zonna zibeera ntuufu bw'obeera ng'oli mu kukkiriza kwo n'ositula ekigere ekyo ekisooka n'okiteekayo okukola ekyo ky'osinga okutya. So tobeera awo n'olemererwa kugenda mu maaso olw'okuba otya. Ebimu ku bikolwa ebitali bituufu kwe kutya. Era oli kyava agamba nti tewali kyakutya kirala okuggyako okutya kwennyini. There is nothing to fear except fear itself. Okutyako kukusibye okugenda ku ddaala eriddako, kubanga ojjudde okutya, olemereddwa n'okukola by'oteekwa okukola. Ekintu ekisinga obukulu mu nsi bwe bulamu n'omukka ogwo gw'olina gwossa. Sente zisobola okubeerawo, sente zisobola obutabeerawo. Osobola okuzifuna, zisobola okugaana. Osobola n'okuzifuna zonna ne ziyiika ng'entungo. Naye ekikulu, omutwe gwe gumu ogwakola ebyo bye wafiirwa, tebagutemangako, okyagulina. Kale bw'oba okyetisse bokisi y'obwongo obwo, okyasobola okuddamu buto n'ozimba. Kubanga ne bw'osigala nga obejjereza ebigwo byo eby'emabega, tekigenda kujjawo mbeera gy'olimu mu kiseera kino. Tulina kusigala nga tufuba, tulina kusigala nga tulwana. Kyova olaba ku nkomero y'olugendo bagamba amaze emirimu gye era alwanye olutalo lwe. Olina okusigala ng'okyakkiriza, ng'okyasobola okugenda mu maaso, ng'okkiririza mu bulamu obupya, ng'okkiririza mu kugenda mu maaso, ng'okkiririza mu birungi, ng'okkiriza nti waliwo ekitangaala mu lunaku olw'enkya, newankubadde olwajjo lwabadde luzikivu. Ekyo ffe kye kituleeta wano buli ku makya. Okujja wano olw'omukaaga ku makya tekitegeeza nti sabbiiti nnungi nnyo oba ebadde nnungi nnyo. Bibeeramu okusoomooza. Naye ffe abamu tulina okukkiriza nti ate mmwe abawuliriza abali eyo mutuweetaaga n'okusinga ebizibu byaffe. Kyetuva tujja ku mpewo ne tutwogera ku bizibu byaffe, wabula ne tujja buli kiseera okubalaga nti olunaku olw'enkya lujja kuba lwa njawulo. Bw'okola ky'oteekwa okukola mu lwaleero n'osigaza okukkiriza, ebintu byonna bisobola okukufaako mu bulamu. Naye okukkiriza bwe kutafa kuzaala essuubi mu lw'enkya, era kye twali twogerako sabbiiti ewedde. Ekintu ekyenjawulo Katonda kye yatuwa n'atusukkulumya ku bitonde byonna ebirala, yatuwa amaanyi g'okwefumiitiriza, the power of imagination. The power of imagination. Embuzi teyeefumiitiriza, ente teyeefumiitiriza. Ffe yatuwa amaanyi g'okwefumiitiriza, naye ate tosobola kwefumiitiriza ky'otali. Ky'ova olaba kankubuulire,
byonna ebijja mu bwongo bwo leero bwe bukakafu obukulaga obulamu bw'oyingiramu. Omuntu wa buyinza nti muye mutuddemu omwoyo, omwoyo guva mu nsi ey'emyoyo. Mu nsi ey'emyoyo waliyo amasannyalaze gaayo. Kati omuntu ono bw'atandika okukkiriza ng'alaba ekintu mu ye, atandika okusindika amaanyi agava ku mubiri gwe olw'okuba mwoyo, ne gagenda okusikiriza ebyo byakkiriza. Bano Abangereza bwe bajja ekigamba nti whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Buli ekyo kyonna ky'osobola okufuna mu bwongo bwo n'okikkiriza osobola okukituukako. Naye nga ki ekireeta ekyo? Olw'okuba okkiriza ekyo ky'oli, ky'ova ovaako amaanyi ag'enjawulo agatandika okunoonya n'okusikiriza ebyo byennyini by'okkiriza. Ky'ova olaba nti bw'oba tolootangako kubeera pulezidenti wa Uganda, tekisobola kubeera mu ggwe. Bw'oba tolootangako kubeera mukulembeze. Oweekitiibwa Lunaku Musana Fred Mulindwa yaloota dda okukulembera awo. Bano bato bange ba Yosefu Yiga, muto wange ono Ronald Kalema Basamula. Bino ebintu lwakuba nti temubabuuza, baabiraba tebinnaba kubeerawo. Ekintu ekigenda okubeera okiwulira, ne bw'ozibiriza amaaso okiraba, n'ebiseera ebimu osobola okuba nga weeraba mu bulamu obulala. Fe Abazungu baatuleetera okusoma, tebaatuwa mukisa kutusomesa tusobole okuzuula amaanyi gano. Omuntu kyagenda okubeera akiraba kijja mu birowoozo bye, imagination. Wabula enjawulo eriwa nti oyinza okuba nga kyolaba kati muggwe munda ate si kyoli. Difference is the distance, obuwanvu bw'olugendo obuli awo, nti olina okutambula okuva ku point eno esooka otuuke ku point eri gy'olengera muggwe. Naye ebintu byonna bye tuli amazima tubiraba nga tebinnaba na kubeerawo, tubiwulira mu ffe, feeling nga tebinnaba na kubeerawo, ne mu birowoozo byaffe bijja mu kwefumiitiriza kwaffe, ebirowoozo ebyo bijja, era ekyo kyolaba muggwe munda ke kabonero k'obukakafu akakkiriza era akakukakasa akakutegeeza nti ekyo kye watondebwa okubeera. Kati olina kutambula lugendo okuva eno gye kitandikira osobole okukiggukako. Si nsonga wawe oyimiridde leero, si nsonga mbeera ki gy'olimu kati, naye bw'obanga muggwe mulimu okulengera, muggwe nga waliwo kyolaba, kino teweetaaga magic, teweetaaga muntu yenna kukuteekako mikono kukugamba nti kikkirize. Ekyo kyolaba bwe bukakafu bwa Katondawo kye yakuteekerateekera okubeera. Wabula olina okumanya nti waliwo olugendo lw'olina okutambula okuva wa kino ky'oli, okuva wano w'otandikira ku kino ky'oli okutuusa ku kiri ky'olengera. Awo wotunoonyeza abakugu, wetwebuliza ku bantu ab'enjawulo, wetukolera okunoonyereza, newankubadde entuuko yaffe yeeyo era bwekyo bwe yatondebwa, naye wano mu kkubo twetaaga abantu abasobola okutuyamba tukendeze ku nsobi ze twalikoze mu lugendo, tusobole okwanguya olugendo lwaffe. Eno program kyetuva tugiyita manya kyoli, manya omulimu gwo. Lwaki tugiyita manya kyoli? Kubanga omulimu gwo gwekwese mu kyoli. Kyokka ate kyoli byebyo ebirowoozo by'ozzoofuna ebbanga lyonna, newankubadde osobola okubeerawo nga tolina ssente, osobola okubeerawo nga embeera si nnungi, osobola okubeerawo ng'otoba ng'obonaabona, mu nnaku zino tugamba ng'oyiriba. Naye mu ggwe wabeerawo ekivuga ebikolwa byo, ekikuwa essuubi, ekikuleetera okukkiriza nti newankubadde tebiringa bw'obiraba munda mu ggwe, naye bijja kutuuka ekiseera bibeere. Nasinziira wano ne mbagamba nti Yosefu baamusuula mu kinnya baganda be olw'okuloota n'ababuulira kye yaloose, ne bafuna obujja. N'ekyateekebwateekebwa bwe kityo nti bw'ali babuulira balimusuula mu kinnya, kubanga entuuko ye teyali waabwe, entuuko ye yali Misiri. Kaakati singa gw'obadde ye mu kiseera kino
bakusudde mu kinnya, tewali ssente, emirimu gyesibye, ebyenfuna mu ggwanga biguddemu ddala, ssente mu bantu zikendedde. Bw'obeera ggwe emirimu ginoonyeza gibuze, ebintu wabirima luli ne bifiira ku nnimiro, wazzeeyo n'oggulawo edduuka bakubanja renti, naye ate ne zootunda ezivaamu tezisobola yadde okukuliisa omwezi oguddako, naye ate ng'olina okusigala ng'oggula edduuka. Ekyo kyekinnya kyo. Ffenna tubeera n'ebinnya bye batusuulamu oba ensi bye tuteekamu. Ensi tetuteeka mu binnya kubanga eba tetwagala. Ensi tetuteeka mu binnya kubanga ffe tetulina mukisa, nedda. Ensi etuteeka mu binnya. Obuwanvu bw'ebinnya bye tugendamu bwe buwanvu n'obusukkulumu bw'ekyo kye tuluubirira. Obusukkulumu bw'entuuko yo bye bizibu by'osisinkana mu bulamu. Singa Katonda aba akusaasidde n'ofuna okutegeera kuno era n'onoonya amagezi, ebizibu by'osisinkana ng'okula bwe busukkulumu bw'entuuko yo. Kyeva bagamba nti zikusooka. Lwaki? Y'engeri yokka gy'osobola okuyigamu amasomo ag'enjawulo mu nsi agakusobozesa okuseeseetuka okuva w'oli okudda ku ddaala eddala. Bw'osanga ng'omuntu akusingako ng'alina kyakola ky'otasobola kukola, tekitegeeza nti gwe oli bubi, nedda. Kitegeeza ebintu bibiri. Gwe lisobola okuba nga siri ekkubo lyo. Ekyokubiri, alina kyategeera ky'otategeera, alina kyamanyi ky'oba tomanyi. Bw'otegeera kyategeera, ffenno mmwe abawuliriza ate we mufunire omukisa nti ffe ate bye tutegeera tetubisirikira, tujja ku mpewo. Obwesedde n'obwesedde bw'abantu ne babiwuliriza. Bw'otegeera byentegeera automatically teweetaaga na kubuzaabuzibwa kwonna, n'oteeka mu nkola ebyo by'oba owulidde, gw'osobola okunyumiza abantu abalala nti ebintu byonna bisoboka. Era ku BBS tuva tubeera n'akanyomero, naawe osobola. So ebirowoozo by'olina leero mu bokisi y'okwefumiitirizaako, imagination, bwe bubonero obukulaga biki ebijja mu bulamu bwo. Wabula oteekwa okubikolerera kubanga obuwanguzi tebugabwa, butwalibwa. Success is never given, success is earned. Obuwanguzi tebugabwa, bukolererwa. Newankubadde bubwo nga ddala obulaba, newankubadde bw'ozibiriza obulaba, you have to work hard. Oteekwa okukola ennyo okutwala obuwanguzi bwo, kubanga obuzito bw'omusalaba gwe weetikka bwenkananka n'obuzito bw'ekyo ky'oyagala. Tewaliiwo kkubo lya kumpi. There is no shortcut to success. Tewaliiwo kkubo lya kumpi likutuusa ku buwanguzi. Bonna boolaba abatuuse gye batuuse balina olugero emabega. Gw'oyinza okuba nga omulabidde mu kiseera ekyo w'omulabidde, osobola n'okwogera ebigambo byonna by'oyogedde, naye emabega w'obulamu bw'omuntu oyo waliyo olugero. Wabeerayo olugero. Kale ffe tetuteeka maanyi ku ki kye tulaba kaakano, tuteeka amaanyi ku kiri ekyaleeta embeera esobozesa omuntu okufaanana leero. Era ekyo nakyogera olumu ne mbagamba nti toteeka maanyi ku ki ky'olaba omuntu kyali leero. Amaanyi gateeke ku kiki ekyamufuula okubeera ekyo kyali. Ekyamufuula okubeera ekyo kyali kikulu nnyo n'okusinga kino kyali. Tuli mu ggwanga eryogera ku buwanguzi, oba tuli mu nsi ennaku zino yaffe abavubuka ng'ekeera ku makya neeyogera ku buwanguzi, naye nga tesobola kwogera ku nteekateeka ereeta buwanguzi. Kyova olaba nti buli muntu atunuulira ekisembayo, naye tebasobola kutunuulira kino ekisooka ekiteekateeka era ekireeta ekisembayo. Bw'olaba ayiseewo, naawe olowooza ogenda kudduka emisinde mingi nnyo olwaleero, enkya osobola okuyitawo. Lwaki? Kubanga ensi mwe tukulidde eyogera nnyo ku kisembayo naye teyogera ku lugendo oba mu kkubo omuntu mwayise. Ne bannaffe bangi abali waggulu eyo abatasobola kwogera ku ngendo zaabwe oba engero zaabwe, naye ekyo ky'omulaba ali, ekyo si kye yali. Alina gy'ayise nga ajja atambula mu bugumiikiriza obw'ekitalo, mu kwewaayo okw'ekitalo, mu kukola by'ateekwa okukola mu budde bw'ateekwa okubikolamu, asobole okubeera ku ntikko w'omulabira. Ate mwattu n'abamu beerabira.
n'atajjukira nti alina gy'ayise, oba oli awo n'asisinkana bali ku ntandikwa y'olugendo lwabwe n'abatunuulira nga batalina kye baliko. Amaanyi go gali mu ebyo by'osobola okulowoozaako. Kati kibuuzo kye njagala weebuuze, olowooza ku ki obulamu bwo bwonna obusinga? Birowoozo ki ebisinga okubeera mu bulamu bwo? Byakulemererwa, byakwekubagiza, byakukoowa, byakwejjusa? Ekiseera kye tutuuseemu n'ebiseera bye tulimu si biseera byakwejjusa, si biseera byakwekubagiza, si biseera byakukoma mu kkubo na kukoowa. Ebiseera by'obulamu bye tulimu ebisinga okukaluba biseera byakukuuma ssuubi, biseera byakugenda mu maaso, biseera byakuddayo mu nnimiro gye wasimba ebyafa, biseera byakugulawo dduuka nga tomanyi nti ne rent omwezi ogujja omufuna, biseera byakudda ku rediyo n'ojja okole. Si lwakuba nti sabbiiti ebadde ennungi, nedda, wabula okkiriza nti ate kino kye nteekwa okukola, tewaliwo kkubo ddala. Bw'obanga okkiriza nti ekyo ky'olina ne ky'olaba mu ggwe lwe lugendo lwe wakwata, ekyawula abawangula n'ekyawula abalemererwa. Abalemererwa tebamanya nti ebula kiseera kitono bawangule, kyebava bakoowa ne bawanika ne bava ku ekyo kye bakola. Bajjajjaffe baabirengera nga tetunnabaawo nti addingana amawolu, alwadde aki n'agajjamu omukkuto. Tokoowa ekyo kye walaba mu ntandikwa, newankubadde kaakano oli mu kinnya nga si kyolaba. Njagala okukutegeeza nti ekinnya ky'olimu ekyo kyekituufu. Abagenda okukutunda mu buddu we bayitira ddala. Bwe banaakutunda mu buddu bo banaasanyuka nti bakutunze mu buddu, wabula banaaba bakutunze mu buwanguzi bwo, kubanga okuyitibwako n'okwolesebwako n'ebirowoozo byo ate biri ku ludda luli, n'ekkubo ly'oyitamu okutuukayo lyekkubo erimalamu amaanyi, lyekkubo erimalamu essuubi, lyekkubo erikulowoozesa nti kizikiza kyereere. Amazima kankubuulire, ng'okkiriza okuyita mu kizikiza ekyo, nga totunuulidde kizikiza wabula ng'otunuulidde ekitangaala ekiri mu ggwe kye walaba ng'otandika, ng'okkiriza okutambula olugendo olwo, si lwakuba lwangu wabula walukkiriza nti lwe lugendo lwo, ojja kuyita mu kizikiza ekikwafu. Naye oluvannyuma lw'akaseera bw'otookoowe kudda mabega ng'odduka onoonya ekitangaala eky'emabega, ogenda kusanga ekitangaala eky'omu maaso. Weekiri kikulinze, obuwanguzi bubwo bukulinze obutwale. Naye bw'ogamba nti biganye, tosobola kugenda mu maaso. Ekiseera kino olina kwetunnamu n'ogamba ntambula ntya ng'ensimbi zikendedde oba zikeeye, ntambula ntya kaakano okusobola okugenda mu maaso. Kozesa bulungi ekyo ky'olina, ekyo twakitunuulira. Ekyo ekitono ky'olinawo leero kinoonyeza okumanya n'okutegeera ngeri ki gy'osobola okukikozesaamu obulungi kisigale nga kikutambuza. Ekyokubiri, gezaako okubeera mu bulamu bw'osobola. Tokola kusanyusa, tokola kulaga, beera mu bulamu bw'osobola. Ekyokusatu, ebintu ebimu ebitakuzimba biveemu. Ebintu ebimu ebitalina kye bikugattako biveemu. Tekirina makulu kubeera na buguruupu 10 mu kiseera kino. Oyinza okulondamu ezo entono ez'omulamwa n'osigalamu ezo. Enteekateeka ennene z'obadde olina kwatiriramuuko osobole okukuuma zino z'olina ensimbi olwaleero. Amaanyi kati twatuukako mu kiseera omwaka ogwo gwonna okuva mu mwezi ng'ogwokutaano okutuusa lwe tumaliddeko, nga ne bw'oba olina property olumu togijjaamu ekyo ky'olowooza, naye ng'ate omuntu alinawo ku nsimbi enkalu mu biseera ebyo yafuniramu. Tetujja kugaa nti bya bwereere kubanga ensimbi z'aba yazikolerera
n'alowooza ne zibaawo. Yafuniramu ebintu by'otosobola kufuniramu mu kiseera ekirungi. Nga mu kiseera ekizibu bw'osangira omuntu afunye obuzibu oba oli awo gwe tokozesezza buzibu bwe, naawe gwe mukisa gwo. Najja n'akugamba wange kino ekintu kyange kimpeemu ssente zino ng'ozirina. W'osalira okutuukira mu kiseera ekituufu ng'osobodde okufuna oba oli awo by'otaalifunye mu biseera ebituufu. Weekitiibwa era w'amakulu ekyo ky'olina kaakano. Ebintu ebyo tubyefumiitirizeeko, tubirowoozeeko. Awo wooli waawe ekitiibwa ku ssaawa zino, kubanga we wali entandikwa y'olugendo lwo era we wali ky'oyagala. Naye okwefumiitirizaako bwe bukakafu obulaga ebintu ebitalabika wabula nga biri mu ntuuko yo. Kisigadde eri ggwe okukuuma okwefumiitiriza okwo n'ebirowoozo ebyo, okukuuma essuubi eryo, si lwakuba obulamu bw'oyitamu bwangu, wabula lwakuba okkiriza nti yakuwa olugendo olwo mumalirivu ate yalumanya n'alutonda n'alukomekkereza. Tujja kutuuka, amazima gali nti tujja kutuuka. Bwe tutakoowa, bwe tutatya mbeera gye tulimu, n'okkiriza oddeyo ggula edduuka gye byaganye, amazima ojja kutuuka. N'okkiriza oddemu osige olime gye byafa, ojja kuwangula, kubanga bangi abakooye. Tokooyera mu kiseera abangi we bakooyera, abangi nga bakooye, abangi nga badduka badda mabega. Gwe mukisa gwe okugenda mu maaso osobola okubaleka, kubanga babadde bakulese nga badduse bagenze mu maaso, kaakano badduka badda mabega. Kati gwe genda mu maaso. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu eno. Manya kyoli, manya omulimu gwo. Olwali ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Gatonnya omwaka gwa Mukama waffe 2021. Olunaku olw'enkya omwezi gujja kuba guggwako. Tewaliddamu kubeerawo mwezi gwa January omwaka 2021 oluvannyuma lw'enkya. Emyezi egibadde 12 kaakano olw'enkya tunaagenda okuyingira bbalaza ginaaba gifuuse 11. Ebiseera bigenda, towakanya biseera. Tegeera ebiseera kye byogera, okikole mu biseera byakyo mu budde obwo. Towakanya biseera, kola ekyo ebiseera kye bigamba, ate wuliriza, kola ekyo ebiseera kye bigamba, naye tobiwakanya. Obudde bugenda bukendeera, naye ate mu lwaleero Katonda atuwadde omukisa okuddamu okulaba enjuba nate, okuddamu okukkiriza obuto, okuddamu okugenda mu maaso. Munoonye okumanya n'okutegeera n'amagezi. Ekikulu si bigambo bye njogedde, ekikulu mboozi ebigambo gye binyumya. Sabanga nnyo Katonda akusaasire ofune okubikkulirwa ku ebyo by'oba osomye ne by'oba olaba, kubanga bw'otobikkulirwa ebyo by'oba owulidde, by'olaba ne by'osomye, amagezi gaabyo gasigalayo, kyova tobisangamu makulu. Naye oyo asobodde okufuna amagezi gaabyo era abimanya. Ebitabo byaffe weebiri Amaanyi g'Obuntu, omwaka guno ekitabo ekipya kijja, naye bw'oba towafuna kiri nekino tokisoma bwe kinaaba kifulumye. Weebiri awo ku kakkalabizo lyaffe okusobola okukola appointment. Osobola okukuba ku nooti 7 nooti 8 48 63 79. Waliwo abansaba essimu ya appointment 0708. Togikubako kati, gikubeko ku ssaawa 3. 0708 48 63 79.